Yesu yeebazibwe. Kwebaza nnyo okunteekamu obudde ne data n'okuwuliriza bye njogera. Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba. Kaakati olwaleero ngenda kwogera ku nsonga emu yokka naye ebadde etutta ebbanga nga Mukama communicatinga. Ekimu ku bintu ebisinga okunsanyusa nti ebintu bino Katonda tabigamba muntu omu, naye abigamba abantu ab'enjawulo. Kaakati nsuubira nti message eno gy'ogenda okuwulira waliwo abantu abalala babadde bagyogerako, oba naawe oyinza okuba nga nawe Mukama abadde ayogera nawe, kubanga tuli mu nnaku za luvannyuma. Bayibuli egamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri. Ekyo kitegeeza nti Katonda agenda, buli muntu yenna omukkiriza agenda mufukako omwoyo we. Tewali agenda kwekwasa nti teyafuna information. Gwe n'oba togifunye omulala ajja gikuwa, kubanga tuli mu mulembe ogwa information. Amiina. Omwaka oguwedde 2021 we gwali gutandika, jjukira twali mu biseera bya campaign, biseera bya kulonda nga tukyusa obukulembeze. Amiina. Era ne Mukama n'aleetera information nze personally, kubanga nali nina ebintu bye nneebuuza, nga nneebuuza ebibuuzo bingi naye nga ansa nina ntono. Kakati ne nsalawo nnoonye amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nange era communication eyo ne ngibawa. Okusinziira ku kye yayogera nange, yagamba nti obukulembeze obuli mu Uganda ekiseera ekyo, obukulembeze obwaliwo ekiseera ekyo, obudde bwabwo bwali buweddeko. Meaning ebiseera Mukama bye yabawa okutukulembera nga bannayuganda okusinziira ku timetable y'eggulu, ebiseera ebyo byali biweddeko. Ne mbagamba bwe nti Mukama yayongerako kino, ti mmwe temwetantala kukwata kuggyako mukulembeze oba obukulembeze ku levo zonna obuli mu ggwanga, lwa nsonga ekisooka si mmwe mwabuleeta. Katonda yennyini eyabaganya okubeerawo y'alina okubaggyawo. Kubanga mmwe ffe nga bannayuganda tetusobola kumanya muntu mutuufu oba gavumenti ntuufu oba bakulembeze batuufu be tulina, Katonda abali mu mutima gwa Katonda. Mukama n'atuwa instruction nti tumuleke tumuwe obudde yaatuyiiyize kubanga alina pulaani ennungi. In fact ne mbagamba nti temuggwaamu maanyi mmwe abasabira eggwanga Uganda. Muyinza okubeera awo ne mulowooza nti Katonda tamanyi Uganda nti oba tatufaako. Era ne mpa explanation ne ngamba nti amawanga agali ku nsi Katonda agalinako obuvunaanyizibwa era agataddeko eriisa, agateekako ne bamalayika n'ababaka ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abagasabira n'ebintu ebirala. Amiina. Kubanga ekifuula ensi okubeera ey'omuwendo nze ku lwange kye ndowooza muntu. Kati ekifo kyonna awali omuntu Katonda ateekawo omutima gwe, ateekawo amaaso ge. Amiina. Era ne njogera bwe nti kubanga amaanyi abantu bano baava ku Katonda. Tebakulimbalimba ne wonoobalaba nga bagenze wherever it is. Ebintu ebisinga bye bakola abasinga babikola for television. Ne mbagamba n'obbagamba ne mba information. Ekirungi waliwo omwami omulala Mukama ayogedde naye nnyo ku nsonga za Uganda. Omu ali mu ggwanga ndowooza ali mu Zimbabwe, omulala ali mu Uganda, is in Northern Uganda. Sijja kuboogera mannya, mwaba bamanyi mubamanyi. Naye omwami omu yayogera n'agamba nti ebintu bya Uganda, ensonga za Uganda ddala ez'obukulembeze oba ebyobufuzi zeesigamye nnyo mu busamize n'obulogo n'obufumo. Kati Mukama we yali atulabula bwe yayisa message, nze njukira Mukama we yayogera nange ndeete message eyo, yagamba nti temulina maanyi gamala, temusobola kukozesa mu maanyi ga mubiri oba maanyi ga musaayi kuggyawo mbeera eriwo, lwa nsonga abantu bano beesigamye nnyo ku busamize, beesigamye nnyo ku bulogo. Era simanyi oba kintu kino nakyogera, but sometimes when naddala wabeerawo ebintu nga there is political pressure, bamanyi n'okuimportinga amalogo ne bagajja mu mawanga amalala.
Amiina, ebyo sigenda kubiyingiramu nnyo, but what I am saying basically nti eby'okulwanyisa temujja kusobola kuggyawo oba kukyusa bukulembeze, kuleeta bukulembeze bwe muyinza okwagala mmwe nga mukozesa amaanyi gammwe, kubanga amaanyi agaliwo agafuga agalemesezza abantu bano ge beesize bakimanyi nti Katonda yabaleka, kuba nze nsuubira Mukama abatumidde ababaka bangi egyo emyaka gye bamaze mu bukulembeze tebasobola kubanga Mukama abadde tabatumira babaka. Bakimanyi naye balina amaanyi amalala ge bakozesa ge beesiga, era ndowooza abamu ku mmwe mwabiwulirakokko ng'abantu abamu boogera, sijja kubiyingiramu nnyo, naye information enzijukira nagyogera omwaka oguwedde nga gutandika. Amiina. Tugenda kusoma Bayibuli. Katusooke tusome mu kitabo eky'Abakolinso ekyokubiri essuula ya 10, 2 Corinthians chapter 10 from verse 4. Bakolinso ekyokubiri essuula ya 10 okuva ku lunyiriri olwokuna. Pawulo agamba atya? Agamba bw'ati: kubanga ebyokulwanyisa byaffe eby'olutalo si bya mubiri. Kubanga ebyokulwanyisa byaffe eby'olutalo si bya mubiri, wabula by'amaanyi mu Katonda, bikola ki? Olw'okuwangula ebigo. Olw'okuwangula endowooza. Ebyokulwanyisa byaffe bikola bitya? Biwangula ebigo. Kitegeeza ekintu kyonna ekigulumidde ne bwe kiba kirabika nga kikalubye kitya, nga mukisindise mutya. Ebyokulwanyisa eby'omwoyo tebiremerera. Lwaki? Kubanga bya Bwakatonda, by'amaanyi, biva mu nsi ya mwoyo. Amiina. Agamba nti bikola bitya? Biwangula ebigo. Ekyokubiri, biwangula endowooza. Tebakulimbanga nti omuntu ekigo kiyinza okubeerawo nga tewali ndowooza eri mabega waakyo. Omuntu yonna oba omwoyo gwonna oba ekintu kyonna kimala kulowooza ne kipulaaninga ne kiryoka kisimbawo ekigo. Amiina. So ebyokulwanyisa byaffe tebikoma bukomi ku kumenya bigo, naye bimenya n'endowooza n'amaanyi ne intention ne logiki eri emabega waakyo. Katweyongereyo. N'olw'okuwangula endowooza na buli kintu ekigulumivu ekyekuluntaza okusinga amagezi ga Katonda. Nkugambye nti ebintu ebimu ebisinga ebigenda mu maaso mu ggwanga si bye birina okubeerawo. Naye nga bwe nkugambye, nga bwe nakunnyonnyola mwaka oguwedde, muleke Katonda ajja kusootinga ensonga zino. Amiina. Ngenda kuwa direction Mukama gy'atuwadde. Na buli kintu ekigulumivu ekyekuluntaza okusinga amagezi ga Katonda. Kitegeeza ekintu kyonna ekyegulumiza, oba ndowooza, oba muntu, oba polisi, oba tteeka, kyonna kye kiri. Kubanga Bayibuli egambye na buli kintu kyonna ekigulumivu ekyekuluntaza okusinga amagezi ga Katonda, ekyekuluntaza okusinga okuteesa kwa Katonda, ekyekuluntaza okusinga amagezi ga Katonda. Amiina. Era nga tujeemulula buli kirowoozo kigondere Kristo. Ngenda gira nga nkomaawo. Amiina. Kaakati omwaka guno emyezi nga tuli mu mwezi gwaki? Tuli mu mwezi gwa kubiri. Mu myezi ng'ena emabega awo natandika okulaba ebintu ebimu naye nga sibitegeera bulungi. Ngenda just kuwa brief background then ngende ku nsonga endeese olwaleero. Neesanga nga ndi mu camp, prison camp, nga ndaba tuli basibe naye nga tuli bangi nnyo, nga tuli mu different camps naye nga ffenna tuli basibe. Ngenda okulaba abantu abatukuuma abatukutte, abakutte emmundu abatukuuma nga bannayuganda bannaffe. Oba okitegeera? Nze nali ne bannayuganda bannange twali abantu bangi. Ngenda okwetegereza abantu abakutte emmundu abali mu kutukuuma n'otuliisa akajiri, okwoza akajiri, n'okutubonyabonya, n'okututulugunya, n'okutunyigiriza nga bannayuganda bannaffe. Era neebuuza, munnayuganda lwaki yalikutte emmundu anyigirize munnayuganda munne? That was over 4 months back. Ngenda okulaba ne mbagamba nedda tulwane tuve mu kampu eno. Era bwe twagezaako ne bakuba essimu, abakutte emmundu ne bakuba essimu ne bakubira abasirikale abalala. Abasirikale abalala oba amagye amalala agajja tegaali ga bannayuganda, it was a foreign force.
oba nkyogere ntya. Ekintu kino okwolesebwa kuno kwali ku representinga nti bannayuganda nze naawe tuwambiddwa ekikoosi ky'abantu oba endowoozo oba guruupu oba naye ng'emabega waakyo waliyo amaanyi g'ekizikiza ye foreign power gyengezaako. Foreign power gye njogerako si ya mubiri oba okitegeera, just kiri kyali kifaananyi, Mukama yali asiiga kifaananyi ky'eggwanga lyaffe lyawambibwa foreign force, amaanyi agatali ga bantu. Kyova olaba we twagezaako okwerwanako tubaggyeko obuyinza, tubaggyeko emmundu n'ebirala, baayita amaanyi gali amalala gabataase era ne gabataasa. Amiina. Mukama yatuyamba at that time nze mu kulaba okwange abatono abasobola okwescapinga twayita mu mugga nga kasita otuuka ku mugga bwe guti omusajja akugoba ne waaba akusonzeemu emmundu ng'essasi agenda ddifulumya kasita olinnya mu mugga bw'oti nga asitoopinga okukugoba. Simanyi probably omuggo ogwo gwali gukiikirira Mukama waffe Yesu, nze kye ndowooza ekyo kitegeerekese. Ka ŋŋende ku kyokubiri. Wiiki ng'emu emabega, ekyo ekisooka saasooka kitegeera bulungi, naye wiiki emu emabega nalaba abavubuka wakati w'emyaka 15 n'emyaka 4, emyaka egyo egiri productive, egiri active, egiri vocal, nga batukutte era amagye ge gamu, nga gatukutte gatutwala mu ttano oba bagiyita batya mu Luganda, nga w'olaba ekikubo naye nga kiri kyetooloddwa ebisenge kati nga tosobola kudduka, tosobola kutoloka, nga batutadde mu ttano naye ttano eyo yalimu enzikiza. Ttano eyo ng'erina entaana nga baazisima kati nga bwe mugendayo baba basindikayo nga babatta nga babaziika. Amiina. Mukama n'annyamba somehow n'entoloka. Kati mu kutoloka nenzira ebbali neetegereza abantu bano kye baali bakola. Era ne neebuuza lwaki abantu bano okusinziira ku bye nnalaba, lwaki baali batagetinga bavubuka? Lwaki baali batagetinga? Kubanga omuvubuka nze kye ndowooza ekintu kino kyali kitegeeza future, kubanga omuvubuka bye by'omu maaso by'eggwanga. Bw'okwata omulembe gw'abavubuka myaka 15 paka ku myaka 4, eggwanga lyonna oba oliggyeewo. So sitaani okutagetinga abavubuka akimanyi nti kasita akwata abavubuka n'abatagetinga Uganda aba agimaze. Njagala kuwa disclaimer. Ngenda kuwa disclaimer kankikole nga kiri clear. Ensonga ze njogerako si za mubiri. Newankubadde ebintu ebimu obiraba mu nsi ya mubiri, naye amaanyi agali emabega waabyo ga mwoyo. Kati kitegeeza nti obuzibu bwa Uganda si bantu. Ngenda kiddamu. Ebintu nga bw'obiraba tebireetebwa bantu. Oyinza okulaba ng'abantu be babikola wano mu mubiri, naye nkugambye amaanyi agali emabega w'abantu bano, amaanyi agali emabega w'ebintu ebigenda mu maaso si ga mubiri. Era ne bw'onoogamba nti abantu bano obatte oba obaggyewo, tekijja kusitoopinga maanyi kwambala muntu mulala, oba okitegeera. Gwe ne bw'onookozesa amaanyi ge ag'omubiri n'oggyawo abaliwo singa kisoboka, bw'obaggyawo kubanga amaanyi agabadde emabega waabwe ga mwoyo, gwe ojja kuteekawo omukulembeze gw'oyagala era naye gamwambale. Oba tukitegeera? Kati bw'oba olwana, tolwana na mubiri, tolwana na bantu, olwanira mu nsi ya mwoyo. Pawulo kyatugambye nti ffe tetulwana na mubiri na musaayi. Tolwana na mukulembeze ne w'oba tomwagala, tolwana na muntu akutulugunya ne w'oba tomwagala. Lwana n'amaanyi, mwambule amaanyi ago agamufugiramu. Oba tukitegeera? Nkugambye singa mugezaako gamba nti tuggyeko be tutayagala, nkukakasa ne be bunaateekako amaanyi era gagenda kubambala lwa nsonga ekifuga eggwanga si bantu, myoyo. Amiina. Tugenda kisomako mu kitabo ky'Abeefeso. Tugende mu kitabo ky'Abeefeso tulabe Pawulo ky'agamba. Abeefeso essuula ya 6 okuva ku lunyiriri olw'12. Ephesians chapter 6 verse 12. Agamba bw'ati, kubanga tetumeggana na mubiri wadde musaayi. Kati gwe abadde atadde focus, abadde atadde amaanyi go ku bantu abakola byonna bye. Gwe ne w'obalaba mu mawulire nga bawoggana, ne w'olaba abantu nga baboogerako kiki kye boogera, gwe manya nti totagetinga muntu. Kubanga kankubuulire, ngenda kansooke mpoozinge nkugambe kino.
abantu bwe tulowooza nti batukoza akajiji wherever they are, whichever sector gye balimu, nabo they are victims. Sitaani abakozesa bukozesa. Sitaani talina mukwano bannange. Ajja kusuubiza olabe nga anaakukolera amala akuzikirize kubanga ya agenda ye. Kubba, kutta na kuzikiriza. Amiina. Kati abo abantu bonna abakola byonna be bakola, they are also victims, baabawamba. Omanyi sitaani akozesa omululu n'amasavu g'ensi n'ebintu ebirala okuwamba abantu. Ate akimanyi bw'owamba omukulembeze eggwanga oba oliwambi. Bw'owamba abakulembeze b'ekibiina oba whatever it is, abagoberezi bonna oba obawambye. Bw'owamba abakulembeze b'ekkanisa abakkiriza oba obawambye. Kyova olaba Bayibuli egamba nti ngenda kukuba omusumba endiga zisaasaani. Waliwo ensonga. Amiina. Sitaani bwe yali ng'alumba Isirayiri ng'alumba bakabaka, talumba bantu ba bulijjo, alumba kabaka. Kabaka bw'akola ensobi eggwanga lyonna nga likubwa. Oba tukitegeera. So abantu bano nabo they are just victims. Sitaani abakozesa bukozesa. Kati bw'oba olwana ng'oyagala kukyusa bintu fundamentally, ebintu bikyukire ddala, abantu bategeere Katonda, abantu badde eri Katonda, ebintu bikyuke, eggwanga lyo likyuke, ogenda kukwata emizingo ogikyusize sitaani. Sitaani mugezi nnyo, yeekweka mabega w'abantu. Kankubuulire, mirundi emeka gy'owulidde abantu nga boogera ekintu kino nga bakugamba nti omuntu si yakoze ensobi, sitaani yamukozesa. Bw'oba okubakuba sitaani tokuba muntu. Abantu abasinga kugamba abo be batwonoona, abo bayonoonye eggwanga, bwe bakoze bwe bati, bwe bakoze bwe bati. Sitaani mugezi, tasobola kukukkiriza kuggulwa maaso g'otegeere nti amaanyi agafugira mu bantu bano ge tulina okulwanyisa. Ndowooza y'ensonga lwaki Mukama aleese obubaka buno, tuggulwe amaaso tutegeere omulabe gwe tulwana naye bannaaye. Ndowooza kitegeerekese. Kale tweyongereyo. Agambye bw'ati, kubanga tetumeggana na mubiri wadde omusaayi, kitegeeza tolwana na bantu. Wabula tulwanyisa abafuzi n'ab'obuyinza n'amaanyi g'ensi ag'ekizikiza n'emyoyo emibi egy'omu bifo ebya waggulu. Ey'Oluzungu eyise principalities. Version ezimu ez'Oluganda principalities zibayita ab'amasaza, powers ab'obuyinza, rulers abafuzi, spiritual hosts emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. By the way, bw'ona researching ebintu bino kye bitegeeza, gwe gendako mu Google otayipingemu ebintu bino, script eno olaba interpretation yayo, ojja n'akwewuunya. Ezo ranka z'abamalayika ababi. Ranka. Ccepe balina emunyeenye, stars. Ezo ranka za myoyo mibi, myoyo gya sitaani, ezo ranka Pawulo z'ayogerako. Kakati gwe mu kifo ky'okuba bano abafuzi, abafuzi ab'amasaza ab'obuyinza n'emyoyo egy'ekizikiza, ng'ofocus onoogiteeka ku bantu okubya emmisi, kubanga nkugambye sitaani gw'olwanyisa si mubiri si musaayi wabula mwoyo. Amiina. Ndowooza ekyo kitegeerekese. Kangende ku nsonga ey'okusatu, section ey'okusatu. Ennaku nga 4-5 emabega natandika okusabira ekintu kino kubanga kirabika Mukama yali interested nga ndaba atandise ofokasinga ku Uganda. Ennaku zino mbadde siteeka nnyo focus yange ku Uganda, mbadde ku bintu birala. Ne ngamba Mukama twetaaga solution, tukole tutya? Strategy eruwa? Kubanga buli lutalo lubeera ne strategy, buli lutalo lubeera ne plan. Plan eva wa commander in chief. Kati ffe ng'abalwanyi ba Mukama waffe tulina ofuna battle plan. Tomala gayingira mu lutalo bwe lutyo ng'olwana afa nga tofunye strategy kubanga bwetaaga amaanyi. Amiina. Era ndowooza okusinziira ku bubaka bwonna obadde bujja for the past months, Mukama badde agamba ekkanisa twambale amaanyi, tutumbire tusinge omulabe, twenenye tutukule, tweteeketeeke, twambale eby'okulwanyisa eby'omwoyo. Lwa nsonga sitaani bw'aba anaalumba eggwanga asooka kukuba kkanisa. Ne Katonda bw'aba anaataasa eggwanga asooka kutaasa kkanisa. Ndowooza ye logic eyo nze initially mbadde sikimanyi nnyo, mbadde saakiteekako nnyo birowoozo. Lwaki Katonda, lwaki Mukama waffe abadde ayagala nnyo sooka strengthening ekkanisa, okusooka okunyweza ekkanisa n'ogiteeka mu direction, ogiteeka mu kifo kyayo. Lwa nsonga bw'aba ayagala okununula eggwanga asooka kununula kkanisa, kubanga ekkanisa yokka yeesobola okutegeera ebintu by'omwoyo, yeesobola okulwana olutalo luno n'eruwangula. This is an opportunity bannaaye mulembe gwaffe guno, mu generation yaffe eno, ye opportunity gye tufunye
okununula eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'omulabe Sitaani n'okuyita amaanyi g'eggulu gatwegatteko. Mukama atuleetera obukulembeze bwe tugwanira ku levo zonna. Mbagambe tetulwanyisa muntu, tulwanyisa mwoyo. Amiina. Kino kye nalabye about a few days back. Nalabye olutalo. This time round nalabidde ddala amagye agabadde gatugoba. Kubanga buli amagye oba forces zonna zibeera ne erinnya. Nga bw'ogamba oba Rwandese something or something whatever. So babadde n'erinnya title zaabwe. Kati ng'osobola okumanya ani y'ani. Abamu mbamanyi, mbalaba mu mawulire mbamanyi. Nga bakwata emizinga. Eby'okulwanyisa ebizibu ennyo bye sirabangako bye sirootangako nga babitusonzeemu. Bannaye nga ffe tuli ba civilian tetusobola kwerwanako. Amiina. Naye neewuunyiza, ekyewuunyisa twabadde abantu batono, twabadde abantu nga 12. Era nkulaba kwe nalabye nze omu ku baabadde abakulembeze ba guruupu eyo. Ndowooza wayinza okuba babaddeyo guruupu endala naye nze nalabye guruupu gye nabadde nkulembera. Era neewuunyiza amagye gano amanene ennyo agalina ebyokulwanyisa eby'amaanyi abalina experience. Lwaki baali badde batusongamu emizinga eminene bwe giti? Ekisooka tetwabadde na byakulwanyisa. Ekyokubiri, twali tetulina force oba tulina kye tubakoze. Oba okitegeera. Kweganga neebuuzizza nnyo lwaki abantu bano batunoonya, lwaki batuyigganya, lwaki baagala kutuggyawo, lwaki baabadde baagala kututta. Amiina. Kati munda yange nga mulimu eddoboozi erimpa instruction eriŋŋamba bwe riti. Making sure totambulira mu straight line. Lwa nsonga projectors ze babadde bakozesa, emizinga gye babadde bakozesa their projectors zitambulira mu straight line. Kati bw'oba oyagala okumisinga bamisinga target olina okutambula oba okudduka nga toli mu layini obabuzeebuze. Mu maaso gaffe wabaddewo oluggi naye lwabadde mu bbanga. Oluggi ffe twadde ku ground naye oluggi wabaddewo oluggi olunene ennyo nga luli mu bbanga. Luli suspended mu bbanga. Eddoboozi lye liŋŋamba mu making sure. Lyaŋŋambye making sure muggula oluggi olwo. Jjukira twabadde abantu 10 ku 12. Amiina. Amagye amanene ge gabadde gatugoba. Kitegeeza obulokozi bwaffe bwokka, ffenna twabadde bannayuganda, obulokozi bwaffe bwokka bwabadde mu kuggula luggi olwo. Amiina. Era Mukama baagezezaako nnyo kulaba nga buli eyabadde agezaako okukwata ku luggi nga bamukuba. Kitegeeza amagye gano agabadde gatugoberera gaabadde gakimanyi nti singa tuggula oluggi olwo they are done. Kankiddemu. Amagye gano gaabadde ga mwoyo. Gaabadde gategeera bulungi nti amaanyi agagenda okununula Uganda gava mu nsi ya mwoyo. Kyova babadde bagezaako okumakinga sure tetuggulawo luggi. Oba tukitegeera. Mukama n'atuwa ekisa ne tukwata oluggi ne tuluggula. Olwaggudde oluggi mwavuddemu amagye g'eggulu. Kugambye oluggi lwabadde waggulu mu bbanga. Kitegeeza lwali representinga nsi ya mwoyo, lwali representinga bwengula. Amiina. Amagye gaavuddeyo mu bungi ku sipiidi mu sekendi 3 olutalo lwabadde luwedde. Ngambye bwe ndi mu sekendi 3 obutikitiki 3 kamu 2 3 olutalo lwabadde luwedde. Kiki ekyamazeewo olutalo luno? Kiki ekyalese solution? Kuggulawo luggi. Ani yaluggudde? Bakkiriza. Twaluggudde luggi lwabadde wa mu nsi ya mwoyo. Oba ntegeerekese. Bwe twamaze okuluggula omuliro gwavudde mu luggi olwo lwe twaggudde nga ne gulyoka gusensera ne gusaasaana ne gwokya amagye agabadde gatugoba gonna. Kugambye mu sekendi 3 olutalo lwabadde luwedde. Kiki Mukama waffe kya communicatinga? Ekkanisa yokka yerina obusobozi okununula Uganda. Ekkanisa yokka lwa nsonga enkugambye amaanyi ge tulwana nago, amaanyi agali emabega w'ebintu bino si ga mubiri, maanyi ga mwoyo. Bw'oba ogenda kuwangula, bw'oba ogenda kununula eggwanga Uganda, olizze
ku musingi gw'okutya Katonda n'ebirala byonna by'odesiringa ogenda kugenda mu nsi ya mwoyo. Mukama kyeyabadde acommunicatinga kubanze mu kusaba okwange nadde nsaba solution nadde nsaba strategy. Mukama atugamba tuingeginga eggulu ligenda kutulwanira oba tukitegedde. Era bwe twamaze okuggula oluggi olutalo we lwawedde eddoboozi ne likomawo ne liŋŋamba kwata mu nsawo yo oggyemu ekisumuluzo. Ekyewuunyisa nadde simanyi na kumanya nti nina ekisumuluzo. Olwakuttemu ne nzigyamu ekisumuluzo nga mulimu ekisumuluzo kimu. Waliwo ekisumuluzo kye bayita Grand Master Key. Grand Master Key kitegeeza nti ekisumuluzo ekyo kiggula buli luggi lwonna tekiremererwa luggi ne bwe luba lufaanana lutya. Era nagenze wabaddewo ebizimbe nadde simanyi nti n'ebizimbe gye byabaddeyo nga baabikwekakweka nga biri hidden nga bw'olaba torture houses n'ebirala. Ne ŋŋenda nga nzigulawo amakomera nga mujjudde bannayuganda abakadde abato nga basibiddwa ebintu eby'enjawulo, basibiddwa obwavu, basibiddwa ebya politics, abamu emisango gyabwe gyagaanira mu kkooti, abamu okitegeera oba kyentegeeza. Abantu babadde baasibwa ebintu eby'omwoyo n'eby'omubiri. Embeera ya Uganda bannaye egenda kuggulawo Master Key Mukama waffe. Embeera ya Uganda, eddagala lya Uganda Kristo. Osobola kankubuuze emyaka gino abantu bonna gye bamaze nga bawoggana nga bakola kiki ekikyuse? Tewali kigenda eddagala lya Uganda, obulokozi bwa Uganda, ekisumuze ekigenda okuggula Uganda kiggule amakomera agakutte bannayuganda, kitujje mu mbeera gye tulimu ey'obwavu ne dependency n'ebintu ebirala, kireete development, kireete emirimu abavubuka beeyagalire mu ggwanga lyabwe, abakadde babifune services ze beetaaga ze badeservinga, omusingi okutya Katonda n'ebirala bikomewo mu ggwanga lyaffe. Nkugambye ekisumuluzo ye Mukama waffe Yesu ye Grand Master Key. Nagguddewo buli kkomera, buli musibe yavuddeyo. Waliwo omusajja yaŋŋambye mujjukira yaŋŋambye nze eno muno mmazeemu simanyi na myaka gye mmazeemu ndudde, mmaze emyaka n'emyaka nga siraba na njuba, sikyamanyi na mwaka gwe tulimu kubanga wano nduddewo nnyo. Kiki Mukama waffe kyategeeza? This is not just about political freedom, nedda. Freedom mu sphere zonna, social, economically, spiritually n'ebirala. Amiina. Kati abalwana mu mubiri bo balowooza bwe bagenda kuleeta political freedom tebakulimba. Sitaani bw'akwata takwata kintu kimu, byonna abibba kuba ye mubbi, omubbi takulekera kito. Amiina. Kati bw'oba oyagala oleete comprehensive total deliverance eri eggwanga lye bayita Uganda, ogenda kuyingira mu nsi y'omwoyo. Okusinziira ku kifaananyi Mukama waffe kyatusiigidde, atugambye nti ekkanisa ffe ffekka abantu ab'omwoyo ffe ffekka abasobola okuwangula omulabo ono, ffe ffekka abaweereddwa obuyinza, ffe tuli mu position esobola okuggula oluggi, olwo olw'omwoyo olutalo luggwe mu sekendi 3. Manya mu sekendi 3 esobola okukwata ekisumuzo Mukama waffe Yesu tuggulewo amakomera. Tugenda kwambula obuyinza ku buli kintu kyonna, tugenda kuwangula emyoyo. Amiina. Tugenda kuwangula buli maanyi gwenna ag'ekizikiza, tugenda kuwangula empaka, tugenda kuwangula emyojo whatever it is. Oba beeyita baani oba beeyita baani, Bayibuli egambye nti eby'okulwanyisa ebyaffe by'amaanyi mu Katonda. Amiina. Amiina. Eby'okulwanyisa ebyaffe by'amaanyi mu Katonda, biwangula ebigo. Tugenda kumenya emigo, tugenda kumenya empaka, tugenda kuwangula endowooza, tugenda kujeemulula buli kirowoozo ekigondere Kristo. Buli kintu Uganda erina okudda mu kifo kyayo, naye ani agenda okikola? Ggwe nange. Nga mmaliriza tugenda kusomako mu Yeremiya. Katusomeko mu Yeremiya. Bannange Yeremiya essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi agamba bw'ati: leero nkutaddewo okuba n'obuyinza ku mawanga. Wangi ono no bamuwa buyinza ku mawanga. Amawanga gonna tugalinako obuyinza. This time round Mukama waffe atuyise kukola ku nsonga za Uganda. Ffe basajjoni ba Uganda, ffe tutegerera Uganda, ekkanisa etegerera Uganda. Amiina. Ky'obalaba ennaku zino zonna Mukama waffe abadde atwambaza amaanyi, tutumbiire, tuyingire mu bifo byaffe, tuyingire mu vantage point tutuuke mu kifo ng'omulabe ffe takyasobola kutuwangula, tusobole okununula eggwanga lyaffe ku lwa Mukama waffe Yesu. Ndowooza kitegeerekese. Yeremiya agamba bw'ati: leero nkutaddewo okuba n'obuyinza ku mawanga era ne ku bwakabaka. Okukola otya? Okusimbula.
n'okumenya. Tugenda kusimbula, tugenda kumenya, tugenda kuzikiriza, tugenda kuwamba, tugenda kuzimba, tugenda kusimba. Amiina. Tweyongereyo Yeremiya 23. Ngenda kumaliriza. Yeremiya essula ya 23 olunyiriri lwa 29 agamba atya? Yeremiya 23:29 agamba bw'ati, ekigambo kyange tekiri nga muliro. Kitegeeza ogenda ku invokinga. Kankubulira bayira abalogo baba baloga boogera. Boogera ebintu ne bikolebwa. Amiina. Eyo principle bagijja mu bwakabaka bwe tukolera. Babba bibbe. Kubanga Sitaani talina bibya, talina original. Amiina, abba bibbe. Kati naffe tugenda kwogera. Tugenda kusindika omuliro gwa Katonda. Gudistroyinga ebyoto byonna, guvuunike ebyoto byonna, gumenyeemenye ebigo, gumenyeemenye endowooza ne pretensions, ne presumptions, n'amaanyi gonna n'endowooza yonna eyeegulumiza okusinga Katonda, buli mpaka zonna, buli malala gonna, buli kintu kyonna ekiyimiridde ekyekulumbaza ku ggwanga lyaffe, buli ayagala okutunda eggwanga lyaffe eri omulabe, buli asamira zimusanze olwaliro kubanga ekkanisa egenda kuyimuka. Nkukoowoola yonna gy'oli. Golokoka oyingire okusaba n'okusiba okumala ennaku 3. Tugenda kulumba ffenna. Buli akiwulidde tugenda kulumba. Tulumba ki? Tulumba myoyo, tetulumba bantu kuba tetulwanyisa mubiri yadde musaayi. Ogenda kulaba ekigenda okubeerawo. Kubanga okusinziira ku kye nnalabye twafunye obuwanguzi. The moment we invoked, kasa twayingidde mu nsi y'omwoyo ne tuggulawo oluggi. Oluggi olunene Mukama waffe n'atulwana ne tusobola okuggyayo abasibe bonna ababadde bawambiddwa. Amiina. Ekigambo kyange tekiri nga muliro, ng'ennyondo eyasaayasa olwazi, bw'ayogera Mukama. Kiki bannaye ekisigadde? Ekisigadde kusaba. Amiina. Nkwebaza nnyo olw'okumpuliriza n'okundaba n'okunfollowinga. Bw'oba osobola sharinga vidiyo eno. Musobola okumiitinga nga family oba ng'ebibiina oba nga friends oba ku groups. Musobola okukola WhatsApp groups ne mukuma ebyoto ku lw'eggwanga lyaffe. Mukama anaaba ampadde information endala nja kukomawo mbategeeze. Mukama abampeere nnyo omukisa. Mukama abankuumire. Bannaye lino eggwanga lyaffe lya Uganda lya Mukama waffe, teri belonginga ku lwa muntu yenna. Kyova olaba buli omu azaalibwa n'amala n'afa n'agenda. Amiina. Lino eggwanga teri belonginga, it doesn't belong to anybody. Eggwanga lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Sitaani mubbi. Sitaani mubbi. Sitaani mubbi. Kati gwe woba by the way, w'otayimiririre kukola ky'olina kukola, oyinza obutalaba bulokozi bwa Katonda. Gwe tolooza mbu Sitaani ajja kuleka bulesi ng'oleme just kufuna freedom. Nedda, n'okuzikirira ayagala kuzikiriza. Gwe omanyi abantu abagenda mu Geyeena buli lunaku? Manyi bannayuganda ameka abagenda mu Geyeena? Nakusigirako ekifaananyi kitwala ate ndalaba just balokola kanisa abantu abagenda mu Geyeena olw'obuntu obutono. Amiina. Naye kati abantu abatamanyi Katonda gwolooza bameka abazikirira? N'olw'ensonga eyo zuukuka okole omulimu ogwakutondesa, kwe kununula Uganda, okugiza ku musingi ogw'okutya Katonda. Amiina. Mukama waffe akumpeera omukisa. Bye bye.